Franco nasobola okunjulira ne mukulu Dagon lwaki muyise nti we nalaba oyo omwana ani kafuta najja ne mugamba nti mbadde nsaba oleete baganda bo ngende ndeete mama Nicole ne lawyer muteese nga maze okulaba omusango bamuvunaana ngenda okudda waliwo omunamawulire omu gwe sitajja kuddamu kwogera n'abagamba we wisdom mulalu mwe mugende mufune wali ndagamuntu mufune simanyi nebbaluwa y'erosi nahaabwe yali anvaako mabega nalaba nga bampise mulalu nagakaye wisdom abo baleke wabaganye no problem nga saagala mulamuzi amentioninge musango ogwo akubira tocha basobola okusiba obulamu bwe bwonna naye bwe tukomyewo ekyomukisa omulungi nahaabwe twadde twateesezza ti nahaabwe wadde omwana oli talina abantu bo baabamu basika ebbango beeraga tusaba kubanga ffe tugulimu omusango guno teekawo oluumu basooke mwogere ekyomukisa omulungi nze nange ntuuse leeti nga basoose eri ne boogera kubanga singa tekubadde kwogera nga ffe abavunaana tetusazeewo era tewandibadde kukola ki ne bagendere munda one ekibaddeyo kyanjagala mutegeere Peter Nicole agambye bannange si gwe gwasoose gwe gwaso that is not the first time oyo mukwano gwange okunkola ebyo mwalaba naye lwaki yabimukola kino kye nali mbagamba nti maama w'omwana oyo obwavu buno nga bunoleeta omwana ono omukwasa baganda be obwavu bambi n'atandika okubeera wa mikwano gye n'agamba era mubalidde nti wankola luli waliwo wanjira bbiya mu matu waliwo byonna n'abikola ki n'abyogera so kino eky'emyaka 5 kyenda mubuuza yagambye ono mulaba ono emirundi gyankoze ebyo because osobola okukola omuntu ebintu kubanga mwavu kubanga asimula ennyumba asiibaawo ki kino kyembadde nsaba wabaayo muganda wa Nicole oba omuntu yenna ennaku 14 zirimu okuteesa kubanga ebintu bya Nicole kuliko vidiyo mu nnaku 14 sooka otunoonye noonya kale looya noonya maama wa Nicole musoke mutule ku mmeeza ekitegeera ekintu ekyo then kubanga ojja kukola apiiru nga bakuwadde emyaka 3 omulamuzi ono banne sinamulaba wakisa kubanga nze nange natya we nalaba nti ogwo omusango bakusiba mayisa kyobola kyekyandeeta wewe kafuta ne mugamba leeta omuntu yenna akukola ki akuliko naye nze mbadde nsabe wabaayo omuntu yenna nga amuliko jangu come out funa lawyer before naku 14 wanu tukulete mama Nicole tukulete lawyer we musooke mwogere mugende okwapiringa nga bitegereka kubanga osobola okwapiringa mu high court bone bagoberera amateeka nti amateeka gagamba gatya okuvunaana omuntu agreated torture life imprisonment olaba kakati basobola mujja ku myaka 3 ne bamutwala ku 10 mega so kyembadde nsaba so otherwise kino tukikoze leero tubadde ku Peter Nicole enkya tujja kudda ku nankya oba olulala nsobola okuba nze gwe balwanirire wa president ono Franka oba Dagon nga balwanirira nze so kino tekikomye ffe twali twagala jasi bwenkanya mbadde nsaba okubuulira abaana abawala bw'osanga nga bbaawo nga n'omukazi omulala nze nkuwa bwi magezi n'oba tomanyi by'amateeka kwata bbaawo gwoba okuba oba oyina amaanyi osobola okuba omuwala nga Lydia ng'omusanze n'ebbaawo Lydia ono ng'omusanze n'ebbaawo n'omukuba Lydia nga bamutuyaniddeko nnaku nga 2 oba ekiro kiramba nawe obikola nojja omukuba oluyi nga yasuze ku nnanda bamukalirira essaawa 10 namba kati n'omukuba oluyi nga tannanywa deyoga tannanywa mazzi muganda wange Lydia oyo n'azirika n'afa omanye ekintu kyoba weeretedde oba Lydia asobola okuba wasikosero oba ayina asima oba ayina ebirwadde bye oba ayina omutima naye ng'omusajja bbaawo yamusuzeeko ekiro kiramba n'omusanga mu nnyumba n'okola ki n'okuba nze mbadde ndowooza nga nteesa bw'osanga nga bbaawo n'omukazi omulala anti amanyi ogayina kuba bbaawo ne wembanze waba oli girlfriend wange ng'oli eyo n'osanga n'omukazi omulala kuba munze otherwise ojja kuba omukazi katugambe wabeere wa recordinga bakuvunaana omusango gw'ototegedde osegera ekintu ekyo after all bano abawala si beekwana basajja ffe tukwana gwe kuba musajja waakwana omujje kuki ku kkubo nze kyembadde nteesa otherwise n'ekirala bannange ne mbakupuulwa oba bino byemukuba abantu ne waaba mubbi bannange wooba okwata akatambi ako nkwegayiridde teweeteekamu kubanga ojja kukuba omubbi ebyo bakuba bakuteekemu n'omubbi ayina amateeka aga eddembe erimulwanirira ojja kuba omubbi afe bakuvunaane mob justice ng'omuntu yakoze eki yafudde so oba okwata simanyi okuba nga babbi twabweta mwadda nange sibaagala however ate weefiriminga okuba mubbi bajja kuvunaana ojja kufuna ebitongole bingi nnyo birinnagalala biri eyo tebirina byakukola olooyo aveeyo awolereze omubbi nga yafudde bakutwala eruzira mayisa nti watta omuntu so mbadde nsaba obutayitamu eyo stress tukole ki njagala okwebaza
omukulu ono yaleeta ebitongole biri era ebyo bye mulabye omwana agamba nti nno kugenda kusoma omukulu ono this is not all about wisdom njagala okwebaza ono Franka sirabanga mukulembeze ono kyali ono lwaki mwebaziza ne muga Franka yimirira wano waliwo omuntu eyita omukulembeze nga nebyakola tebiriiyo kubanga bino coordination bye mulabye notuuka ono tebibadde byangu wano tewali gwe basasudde omukulu ono tebamusasula gwe muladdaga noono president Franka ono teri yamusasula naye waliwo sente eziyitinganye n'amasomero go mulabye Pretty Nicole ayogera of course actually ne kino kyemulaba nti bamututte mu rehab asobola n'okuvaayo weeks fwe kasatu kakasa essomero tugenda difuna si kyakyo mukulu ddaga wakye tuliko ne international gundi byonna tugende niwanabeera wiiki emu kubanga oli omulamuzi agambye ono mwana muto yeetaaga okurehabilitatinga so omubayizi okwebuuza ate lwaki Nicole akaabye amaziga mangi nnyo ekisooka Nicole akaabye omanyi mwana muto ye kakati we bagambye omuzzaayo obwongo alowoozeza kukomera kyangambye obwongo kati budduse ki kukomera nga amayi bagenda musiba mukomera kati omunnyonnyola nti rehab tekitegeeza kukomera ekyasoose kikabirako maziga so ate singa abadde muntu mukulu kiki omwana tatulanga P7 ye waawulidde nti kutwala mu rehab center ndowooza looza ye prison ge maziga so kakati tubadde tulina omugumya tuli wali twogera naye anti kati batugambye tulina omutandikako counseling kati counseling alina tutandikamu ffe bambi Pretty bambi Nicole bambi tokaaba bambi sikomera nti kati eyeweeweza omumba abaganda si bagamba gwe bazikuba kati tulina mubuulira nti eri of which fenna tokiwagira sebo ne maama we agambye empagira rehabilitation kubanga omwana wange yali akoze eki wanaaviirayo neweeyeba mwezi gumu oba emeka maama we abadde wali akyogedde agayita kirinaako buzibu however ng'ekyo kigenda mu maaso kya rehabilitation mukulu ddaga Franka nange twewaddeyo I think ebisomero tubikutulanca enkya essomero lyetu era wetubifuna byonna tujja kujja bannamawulire tubibagambe teri atusasula waliwo international n'ebira byagenda osoma ate nga byakabi esebo to me mingi naye banaye kambabuulire ebyaddala mulabye omulamuzi bwasose n'ateekawo ekiboozi ebyaddala omulamuzi abadde lenient kubanga etteeka limugamba obasooka n'omulimaani nga ow'emyaka 10 n'egyo eyo aggravated torture naye kati omulamuzi akikoze kubanga n'oli gwe basibye mwana muto bannaye nga tuzza ebyaddala yakaweza 18 omulamuzi era nze ndowooza singa bano baganda bakafuta bakola ekintu munaku 14 nobeerawo okuteesa bagenda okukola apiiru nga bitegerekeka kiba kikola ki naye kati oli kyateekako etteeka ligamba akikoze omuvunaana otya kubanga mu vidiyo buliwo bulaga okwata omuntu omuyiridde oyagala muyira mazzi omuyiridde mu matu vidiyo bulaga ekyo kye bayita aggravated torture kati omulamuzi bamugamba musibe mayisa naye abadde lenient n'akola ki n'agamba emyaka 3 I think nsaba mu nnaku 14 baganda bakafuta mbeegayiridde muveeyo si kyekyo ddaga baveeyo wabeere bwawe kuteeseganya kwamangu mangu kyembadde naye we munaapiiringa nga temwogedde na bano oyo looya nahaabwe mumumanyi yajjanga kirwadde oyo nahaabwe yasooka tusibira bannamawulire oyo nahaabwe kati muzibuzibu alina obudde obusome ebyo ebyamateeka ebyo kaye abalala balabikira mu kamera nga batulugunya omwana ono bo abalala ababiri bakyabanoonya era wobagwako ekirabo weekiri kyobola fayiro eriko kafuta and others buli others eyalimu awo bamunoonya naye munadduka wanze kyembadde ndowooza eyo gye muli if you reach out ku maama wa Nicole ne family kijja kuba kyangu naye onodduka singa omuntu ali ku bwakayi ne bakwata nze mbadde ndowooza bonna ba others be bavunaana mujje mwogere naye munaateekawo ebbango tabikola mujje mwogere ne family ya Nicole ng'ebintu bikyaliwo and others nawe giba emyaka egyo etaano atajjukira kati nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp 07 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 31 88 ana mu mwenda. Kisoboka Furniture Center kyokuddamu